Eddie Kenzo ali mu nteekateeka ez'okubeera nga akola embaga esinga eya Rema Namakula, esinga eya Bobi Wine, esinga eya Dr. Jose Chameleone, esinga eya bayimbi bonna kubanga era kyemmanyi kya planning. Kwaliriza ku MMTV, webale nnyo okubeera nga weekumira ku MMTV, webale nnyo okusubscribinga, webale nnyo okulikinga, webale nnyo okusharinga. Gwatanaba kusubscribinga nkujjukiza subscribinga wansi awo tubeere nga tweyongererayo ddala n'amawulire, tubeere nga tutambula wamu fenna. Oyinza okwebuuza lwaki antaddemu ba celebrities ab'enjawulo muwali mu kusooka, ba Bobi Wine, ba Dr. Jose Chameleone, ba Rema. Oyinza okwebuuza lwaki mbataddemu lwa nsonga Eddie Kenzo yagamba tayagala kupapira bintu, ayagala ebintu abikole mpola obanga alabike nga abituusa we birina okubeera nga bigenda. Kakati Eddie Kenzo ali mu nteekateeka okubeera nga ate akola embaga esinga eya Rema Namakula, esinga ey'aba celebrities bonna. Ba celebrities baabo bakola embaga eyatwala eya Dr. Jose Chameleone yali mutungo bbiina wali eri, yatandikiramu helicopter yalawuka ebbanga awo ne balabika nga bakola embaga bulungi nnyo ne Daniela. Ate ya Bobi Wine yali mu kibuga Kampala we yatambula n'embalaasi n'ebintu ebyenjawulo, abantu ne boogera ebintu bingi na buli kimu ki so byali bingi bye bayogera. Eya mwana muwala Rema Namakula okwanjulwa kwali wali side ze Namugongo, Namugongo awo ne bagezaako okubeera nga basaasanya ssente, bagaba emigaati na buli kimu. So Eddie Kenzo yafunye omukyala ono si mulala ye Vital mukyala ava mu nsi ye Ivory Coast, era ye nzaalwa ye. Eddie Kenzo omukyala ono amufunye mu mbeera ya quarantine, era nga omulaba awagezako kusoma Quran abeere nga ate ensonga azikwasaganya bulungi nnyo. Vital ono mukyala wa Ivory Coast, era gye yabaava bulungi nnyo Eddie Kenzo gyali essaawa zineeno. Quarantine gye yamukwatira tukimanyi bulungi nnyo Eddie Kenzo quarantine yamukwatira side zeeyo mu Ivory Coast, era eside zeeyo gyawangaalira ebiseera bineeno kubanga Eddie Kenzo ono embeera yamukwatira eyo abadde alaajanira gavumenti kubeera nga emuyamba emukomyewo mu biki naye ensonga yavuddeyo n'awandiika post empanvu nnyo n'agamba mwe abamanyi oba temunjagala kasita mu Ivory Coast banjagala kasita era bo they appreciate me each and every single time. So Eddie Kenzo ali mu kukola nteekateeka, ali mu kubeera nga ateeka embaga egenda okumenyawo eya Rema Namakula, era abawagizi ba Rema Namakula bavuddeyo ne bagamba gwe semyekozo ogenda kukola mbaga ki, gwe semyekozo ogenda kubeera nga totutiisatiisa, togenda kubeera nga totutiisatiisa mu biki katulinde katulabe embaga. Ba Rema holics oba ba Rema diehards bavuddeyo ne ba attackinga Eddie Kenzo ne bamugamba totutiisatiisa, Rema Namakula naye tanakola mbaga katulabe eyo wenaabeera, katulabe emikolo gyo ginaabeera. So katulinde tulabe tugenda kuba tukutuusaako wanene emikolo gyonna nga we ginaaba gigenda butereevu nga we ginaaba gitambula. So kola kimu kyakwekumira ku MMTV, kola kimu kyakusubscribinga tubeere waneeno nga tutambula fenna. Omukyala oyo nga golaba ku screen awo ye mukyala Vital, era Eddie Kenzo gwagenda okubeera nga akola emikolo naye. Omukyala alinamu kasente ke ate ne Eddie Kenzo alinamu kasente ke ekigenda okubeera nga ate kibanguyira okubeera nga bakwasaganya ensonga eno kubanga omukyala agenda ateekamu kasente ate ne Edirisa Musuuza oba Eddie Kenzo naye ateekemu ku kasente, ekintu ekigenda okubeera nga ate tekyekubira side emu, tekibeera nga kyekubira ku side emu. Nga bw'obalaba awo Eddie Kenzo ebyo n'ebifaananyi yabikubye ng'ali mu nsi ya Ivory Coast mu lockdown eno. Eddie Kenzo lockdown eno agifunyemu kubanga asobodde okubeera nga gyewanguliramu omukyala nnono abakola n'akayimba ke bayita boom boom ne Eddie Kenzo. So akayimba kaneeno baali bayimba ku mukwano nti omukwano gubwatuka nga bomu ne gukola sound egamba nti boom boom. So osogenda ng'okachekingako obeere nga okekkanya bulungi nnyo. So Eddie Kenzo byebyo biva ku side ya Eddie Kenzo agenda kubeera nga akola omukolo, agenda kubeera nga akola embaga egenda okumenya ebitooke oba egenda okubeera nga ekyuka oba egenda okubeera nga ekyusa obulamu bwe ng'afunye omukyala
waliwo n'akafaananya kadde kasaturatinga awo ku social media nga bakataddeko saidi zaano bataddewo Bobi Wine ne Babi, saidi zaano bataddewo Bebe Cool ne Zuwena, saidi zaano bataddewo Chameleone ne Danyira, naye nga wano Eddie Kenzo bamutaddewo nga ali yekka. So mawulire amalungi ge tulina, Eddie Kenzo naye bagenda kubanga bamugreedinga n'oyo omukyala, bagenda kubanga naye ensonga afuna n'oyo omukyala. So ge mawulire agava saidi ya Eddie Kenzo oba agava saidi ya Big Talent. So subscribing atulabike nga tweyongerayo fenna also commenting awo wansi nobeera nga otubulira oba omukyala n'omwami obasanyukiddeko, oba kiki kyolowooza embaga egenda singa eya Rema Nawakula oba olowooza tesobole kugisinga kubanga Rema ebbango. Atugamba ye yali wanika alina ne ka video ke yatadde Rema Nawakula ng'agezaako okulaga ekiri ewuwe, ng'agezaako okulaga nti ye takyayagala kumanya, ye yakoowa era nga agamba bebi we bannaye bebi toneerabira, bannaye bebi toneerabira. Geko n'amawulire agava saidi ze ya Kenzo, omukyala yoyo anyirira bulungi nnyo ne Eddie Kenzo anyirira bulungi nnyo. So subscribinga tulabike nga tweyongererayo ddala n'amawulire ku MMTV. So subscribinga njala tumirako abantu abali e Dubai, people who are in Saudi Arabia, Dubai, Saudi Arabia, Oman, Qatar, and then in season zonna countries of UAE mwabasinga okutwagala, mwabasinga okubeera nga ate mu following up. So oli waddembo commenting awo n'otugamba nsi si gy'olimu. Are you in Saudi Arabia? Are you in Oman? Are you in Doha? Are you in ensi yonna yonna gy'olimu? So commenting awo n'otubulira oli timu ki netubeera nga tweyongererayo ddala n'amawulire. Mwebale nnyo okwekuumira ku MMTV gega amawulire agava eyo saidi zeeyo ewa Eddie Kenzo ne mwana muwala Vital. So subscribinga tulabike nga tweyongererayo ddala, tubaagalize ebisingawo oba ebisima ebyakabi ennyo. Mwebale nnyo okwekuumira ku MMTV. Allow me say bye bye for now.